Kale oli mulamu mulungi w'omukutu ogwa Destiny Hope ali ku Destiny Hope 2 n'emikutu emirala bali kuba nga ate mutugoberera nakusomeza 29 omwezi gwa 7 2025 gw'omwaka naku lwakubiri kama tukwebaza kubanga oli mulungi kitiibwa kyo n'amatendo bwemutukuvu jangu otuluŋŋamye byetugenda okuba nga twogerako mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Era amina buza kuma. Ya baramusiza ko mina abekumira ku Destiny Hope mwasuze mutya mwasibe mutya yona jibuli mulinya kama Yesu Kristo. Kale tagamba tali no tuna national budget over debate not budget egera maaso mbasara dala na kwa statement so kwa so muntu we mwidira omuziro we gumu so bya buli omu yayogera kyamanyi president article yasooka abantu abamanyi Bible n'abatamanyi ne babibakira ati sempa naye abuleo nawabula Serwadda era mugawo okusinzira nze ku kyemanyi tekikkirizibwa omuntu nga mwiddira omuziro gwe gumu okubanga mufumbiriganwa obanga mwewasa naye simaba bintu bino byavaawo ebyemiziro n'ebyebika nze nawulira akantu nga bagamba mbuyo mu Western Uganda abantu bewasa so wata omwana wa Sengaawo ekinambuzibu nze nawulira sibewa bituufu ba Western musobola tubuulira mubewasa mbu ensonga tebaagala amaali yabwe efulume baga keeping obugagga within families kati osobola okuwasa kati ekyo kiba kisobola okubeerawo kiwasa omwana wa Sengaawo ate omuziro ebintu babya alina ebintu ebimu byokwesanga abantu abamu teyeddira muziro ogwo abantu baveeyo mu mawanga maani bajja ne beetuuma amannya ekituufu okitegedde nga yawe abagisu aveeyo najja nayefuula yessali n'abalala ne baveeyo ne batuuka azaala abaana ng'amanya abawadde gabankima kati olajja sisinkana oli amwagale mumubikulirize ayagade wa muziro oguni ayagade wa muziro ogwe kumbe ono taata ye taata ajja kukkiriza kuba yakyo amanyi amanyi ekituufu kali bamujaga omwana akoze amawano omwana akyakoze kino tekikkirizibwa era ne Katonda takyagala ye taata amanyi ekituufu si Muganda era teyeddirangako nkima wabula just yabyetuma bwetumi to survive kati mwemusobola nemugana tebaze ngamba it's between abaana n'abazadde bebalina osalawo kasabasala ataka who are you lwaki ogamba bakoze amaano mbubavu kasabazadde bakkiriza nze ngamba kituufu it's all about parents kuba ensonga ya sempa mbwa mateeka 10 mbu kirawo nenyoko omusangamu ekitiibwa era kyensobola okukkaanya naye nti okufumbirwa ng'omuzadde agaanyi agamba nedda oluusi biyinza ovaamu ki obuzibu kyo kituufu azadde ngaagaanyi togenda naye oyinza ovaamu obuzibu lwakuba abamu bo babala ssente walaba ntono talina ate gw'oyagala ng'agaana ng'akuwooli naye gw'olaba nga tewali nsonga yaki mama ensonga ze olwaki akugana za byanfuna kwegera na musajjawo naawe mutambule katusoke tukwe Martin Sempa ng'ate naye abaako byayogera awabula amayisa awe no yakuwabula kati asigaddeko n'abagezi Serwadda gwe balanga omusiru naye abasiriikirira omusiru towogana naye era oyo ayise mu ntalo nnyingi amanye engeri gy'okulwanamu olutalo kati wobaanukula because almost the whole country ekituufu nsi namba yonna eri against nawe n'omukulembeze nayavuddeyo nakola ki n'ayogera simanyi oba mwankole balina ebika kale katwetolemu katono tukuwe Sempa tukomewo
Katikkiro wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ne Pastor Dr. Joseph Sserwadda wiiki eno babadde babisanya ku nsonga nti Dr. Sserwadda yagambye nti osobola okuwasa muganda wo mu kika oba oli w'enkima n'owasa omukyala ow'enkima. Yagamba nti mu Bayibuli kikkirizika, talaba lunyiriri lwonna. Katikkiro Charles Peter Mayiga naye agamba nti no, sebo gwe entaputa ya Bayibuli kirabika togikutte bulungi, oyinza okuba nga ate olimu akatego k'okola. Kati ensonga eno eya kanisa ne culture nali ngifunyeeko, nali Makerere ku university era babiri ne bajja abaali baagala okufumbirwa ne baga pastor oli modern oli libero tusaba otugatte, abalala batuganye naye tusaba gwe otugatte. Neŋŋaana baali bakika kyekimu, neŋŋaana bagata era namala ekiseera nga nkirowoozaako nkisabira. Era olunyiriri olwasinga okunnyamba era lwenjagala okuwa abalala bonna ne Bishop Sserwadda, olunyiriri lugamba mu mateeka 10 lugamba nti honor your mother and father that you may live a long life. Mu Luganda nti teeka ekitiibwa mu maama wo ne taata wo, bawe ekitiibwa, balage ekitiibwa, basseemu ekitiibwa osobole okubeera obulamu obuwanvu ku nsi. Kati bw'okola embaga nababuuza nga owasizza omukyalo oyo ava mu kika, bazadde bo bagenda kuwulira batya? Ne tukakasa nti abazadde bajja kubeera n'ensonyi. Lwaki? Tekikolebwa mu kika, mu ggwanga lyaffe, mu famire yaffe, kintu kya nsonyi nnyo, kintu kive, kintu kimenya amateeka gaffe, kimenya ate n'etteeka liriko empisa kubanga omusaayi gwa DNA. Lwaki twawukana? Waliwo ne scientific mode nti ow'enkima ate bw'awasa ow'enkima baba babeera ba Luganda eyo eringanga incest, close relatives, obulwadde mwe buva. So kino ekyetteeka nti towasa mu kikaakyo kikulu nnyo, kikulu nti kigatta kiyamba DNA yaffe ereme kubeera, obusimu bwaffe buleme kubeera nti nobufaanagana. Kyova olaba abantu abazungu abawasiŋŋanya oba amawanga agawasaŋŋanya babeeramu obulwadde bungi nnyo, babeeramu genetic mutation, genetic sicknesses ziba nnyingi. Muva olaba sickle cells ezimu mwe ziva, muva olaba genetic defects ziba nnyingi, cancer n'ebirala. So kati waliwo ensonga bbiri, ey'omwoyo ate n'ey'omu science. Lwaki kikulu nnyo okubeera nti tetuwasiŋŋana mu bika byaffe? Nyina ennyiriri endala nnyingi naye n'olubesike mu mateeka 10 aga Mukama olugamba nti honor your mother and father. Olwolwoka kubanga okuwasa omukazi nga totadde taatawo na maama wo kitiibwa kiba kibi nnyo, kiba kya nsonyi nnyo nnyo. Ate tobeera muntu oli weka, tubeera kubanga omwana obeera mwana, era Bayibuli etuwadde command wa taatawo ne maamawo ekitiibwa, basseemu ekitiibwa. Olw'ennyiriri olw'embawa era nange Bishop mukulembeze wange nandyagadde okweyongera kubanga ensonga eno eya church and culture n'empisa zaffe ne modern times tulina okubyekkaanya. Mulimu ebirungi mu culture, mulimu n'ebibi, siganye ekyo, mulimu n'ebibi ne mulimu ebirungi. Kati ebyo ebirungi tubisigaze kubanga bitambulira ku nnono za Mukama ne ku nnono ya culture yaffe. So kigenda kubeera kirungi ow'enkima. Kati by the way nzi kati ni wankima omuwala kasita musisinkana n'ambuulira nti era naye ali omanya oyo mwannyoko tukirungi nnyo omulega nti agwe oli muganda wange, naye bw'osanga omulala then omanya nti ate oyo tusobola okukola ki kugadde kyo kikubuulirirawo sigino. Abaana baffe tubayigiriza, abaana baffe tubayigiriza, otherwise tugenda kubeera mu nsonyi abalokole nga tukola embaga eyaba abafumbo abali mu kika ekimu abooluganda. Ekyo kiba kibi nnyo, tetukikola. Era nsaba Bishop mukulembeze wange ow'ekitiibwa Dr. Joseph Sserwadda
ensonga eyo nsaba tutuulemu twogeremu tulabe nga tulongoosa waleme kubeerawo kusika muguwa oguli unnecessary sebo era owekitiibwa Charles Peter Mayiga ekintu kye bayogedde kituufu era bayibuli ekiwagira nti tetusaanidde tukugira okukola ebikolwa ebireeta ensonyi ennaku okuvoola bazadde baffe. Honor your mother and father. Bawe ekitiibwa bataata bajjajja bawe ekitiibwa togatta na muwala oyo atali mu kikakyo. Sebo mwebale nnyo eyo ye enjiri yange gyembulya nze Pastor Martin Dr. Martin Sempa omusumba wa Makerere Community Church. Banga ato kyakola ki? Okyawuliriza oba tugoberera. Oyo Sempa n'endowooza ye. Era yeeyo. Naawe olina eyiyo ekituufu. Nga okusinza kutegeera ku ntuufu. Naye waliwo ajjojjera nga ntenfu okusinza naye kukutegeerako. Ekyo kituufu. Ndowooza buli omu atambula n'entegeeraye. Kubanga wano buli omu mugezi, eno issue buli omu mugezi. Mugezi nnyo. N'abatalina kye bamanyi ku Bayibuli nabo bavuddeyo. Sebo ne bawabula. Bali ku analysis bawabula abamu balina mu kuvoola oyo si Muganda. Abeetuma amanya gabasalwadde ate baba Baganda. Kati baleese twakitanga socialism. Okusosola. Balayinza okuba nga basosola. Ekitali na kirungi. Kitegedde. So ensonga naye nze nagambye nti omwana ababiri kasita bakkaanya abazadde kitegedde ne bagenda eri abazadde ne bakkaanya kakati gwe omutuuze gw'omanyi olaba mawano gw'omanyi mbo kyova olaba abaana tansozaala ebya ne bitategeerekeka bimawuzi wezaalamu abazungu nga omuzungu azaala ne mu mwana we ekina buzibu. Abazungu omuzungu tatasobola mu nnyumba emu n'omwana n'awasaano omuwala ate n'awasa omusajja naye n'amuleeta omwo. Naye kakati wekibanga kya muziro lwaki tribe zeewasa? Lwaki oli awasa wa tribe munne? Ate mbu baagala wa tribe munne tebagala wa muziro. Naye ebyo ebintu by'omuziro zisibite n'ebyekima nabivaamu. Wabyesonyiwa? Binga saaki. Nze ne mmanya omukwedera enkima kikwongerako kisimanyi. Kwesiba mu bulombolombo mb'osimanyi nze ndi muzzukulu wa Mugema. Simanyi jjajja wange. Muli wa mitimanyi kasolya. Manyi mutuba. Ebintu ebyo nayo obikuliriza bikufuukira ekizibu. Bikufuukira tabbu. Ebyo biringa busamize bwennyini buli awo. Ebyo busamize bwennyini bukufuukira ekizibu. Nze nabivaamu. Yabaza n'alokoka. Nasigaza linnya. Wasigaza linnya. Naye bikwatagana n'enkima. Wabyesonyiwa. Sawa kumanya oba balanyawa oba omukulu w'ekika kyabwe abeerawa. Tebigenda kunnyamba nga nze. Manyi wookula okola decision. N'osalawo ebinaakugasa n'ebitaakugasa. Kati waliwo abamu nga bibayamba. Mbu bategeere Muganda nnyo nnyo wawu. Kati nze tebijja kunya okubeera Omuganda wawu. Nze obutantaasa mbeera gye ndimu embi. Tewali Muganda wawu afuna buli mwezi ssente. Nti bakutedde ku akawunti. Era olina okola okusalawo nga gwe omuntu. N'ogamba okuba n'olwaleero kino kyensazeewo kyengenda okukkiririzaamu kyendabye kyekiyinza okunzija mu embeera eno. Ekyo kituufu. Baggwe kati ze ebya majority nabivaamu kuba bitomeza. Olina kyofunyemu. Majority saagalira ddala. Nasalawo nga nze omuntu. Kati ebintu ebikwatagana n'obufumbo muganda wange n'waba nga si muziro gwe gumu ebintu ebyo toyingirangawo. Toteekangayo mutwe gwo. Tofukanga kiziyiza. Aye n'abagenda ofumbirwa tokkirizanga kutegeerera. Ng'ogenda obeera n'oyo omuntu. Ekyo kituufu. Akati oli akuwabula akutegeerera. Abamu bawabula out of envy. Ng'alina ogusungu. Baba n'ensaalwa. Kitegedde agenda kuwabula bifu. Ekyo kituufu. Olaba abantu bajja obufumbo bufudde balina ba consultant. Nga balina gwe beebuzaako. Gwe yeebuzaako bwalema
yefuula Ssenga n'obwe bwamulema kati Ssenga kati mbwe ate yegwe yeebuuzaako engeri ayinza otambuzaamu obufumbo bwe. I cannot consult a failure. Wanji? Ate nange mba failure. I cannot consult omuntu ng'obufumbo bwamulema tasobola kumpabula. Tekisoboka. Tikolawo twemirizewo obufumbo. Bo ba legendi. Nedda. Bannazirwanako. Obufumbo obwo experience yo nga ggwe. Buli omu alina experience ye gy'agenda oyitamu mu bufumbo. Experience yange neyo zisobola kuba nga zezimu wadde zisobola kuba nga ezifaanagana. Kyekyo kituufu. N'engeri gye tuyinza ozandolingamu yanjawulo nnyo. Yes. So ebintu ebikwagala n'obufumbo muganda wange ebyo bizibu nnyo olina obyekwata n'obwegendereza. Naye nze abantu kasaba nga bakkaanya wawanika kisaayo kyange. Omuntu mwennyini muleke yeetegerera amazima. N'olwo mukage togera n'oyo omuntu ajakola nga ekiremesa. Era oyo banaagenda gwogenda ofuuka nga topic. Nti oyo gundi yali atulemesa. Okimanyi gundi yali aŋŋamba nkuleke. Bannange. Ebimala mwokya. Najja naga okimanyi wali mutuufu. Kati nebuuza agwawe watuufu. Naye nga wali wamugamba wa yali tawuliriza. Nga yafuuka muzibe. Ebintu bya marriage. It's all about bantu babiri kukola ki. Abantu basobola kukkiriza nga musaayi gwe gumu. Biological. Aba bakoze mawanu. Nti sister ne brother, mama y'omu taata y'omu. Mama y'omu, taata y'omu. Nedda. Sikkiriza. Naye omuntu abeera eri Masaka munda mukyamuliibwa. Mukyamuliibwa eyo. Ofubutuka eri Bugerere munda yiyo. Oba eyo mukono munda eyo. Bumuganda wo. Kati nganze wakaalo matendo yiyi. Aba muganda wo kuki? Nange nemmanya. Kati kibuuzo muganda wange kuki? Kusinza kuba ate buwangwa. Tefunye mukyala ebyobuwangwa biveeko. Tebikukwatako. So ndowooza buli mwasigaze ntegeerayo. Era kyo wekiri. Omategeze asigale. Ate n'ekirala abasumba nawe mubeere independent. Tuba kwa president yavuddeyo n'awagira okubanga nti Ssaabasajja kyayogedde kikyamu. Ali munoonya buganzi campaign sente kati muzze ku side ya president. Kati gye bali basumba ennaku zino bakyalina emigongo. Bakwatire migongo giringa menvu gigonda giti. They can't stand on their ground. Ati balina olaga omukulembeze gwe mutuufu asooka abawe sente. Ekkanisa y'omulembe gwe. Ekkanisa edda yali efiiranga ku mazima. Ate ennaku zino yakaliculeta olina okugabiza otooleko oyawuze okunyiga iko nga g'ofunye sayidi entuufu w'oyitiramu. So waliwo nekyandikibwa soma Matayo 15 ntandikiddewo. Awo ne bajja eri Yesu Abafalisaayo n'abawandiisi abava e Yerusaalemi nga bagamba nti abayigirizwa abo kiki ekibononesa obulombolombo bw'amateeka agamati ekiki ekibononesa obulombolombo bwe twaweebwa abakadde kubanga tebaanaabanga mu ngalo nga balya emmere. N'addamu n'abagamba nti nammwe kiki ekibononesa etteeka lya Katonda olw'obulombolombo bwammwe bwe mwaweebwa. Kati kankuba obulombolombo bw'obwakabaka bw'oku nsi n'obw'omu ggulu tebulikwatagana. Ekisoboka bino byanjawulo, bino ebyensi byo entegera yayo yansi ekoma wano eri foolish before God. Kituufu. Kati Katonda byakola mu maaso g'abaana b'abantu bibanga ebitalina magezi. Ekizibu ekiriwo abasobola okukola kino omwana w'omuntu osobola omuga Katonda asozuukiza omufu nawe oli musiru. Okusinziira ku science tekisoboka. Awo science n'avaawo. Omuntu aba afudde tekiriyo.
nagamba waliwo obulamu obulala after buno nagamba omuntu waba afudde aba afudde kiba kiwedde teri bulamu bulala lwaki ebiri kwataganako n'omulundi n'ogumu biri opposite aye noolaba abantu nga banyonyoza ng'ebituufu baliwo facts ne truth byanjawulo Katonda atambulira ku truth ensi eri ku facts abantu bali ku facts ayagala fact so fact yefaananyirizanga truth neteba the truth kakati ensi entegera yaayo weetyo ensi erina culture kale ojja kuva wano ogende mu nsi endala culture yaayo ng'ate ekontagana n'eyawano ey'Abaganda naye nze ndaba kyasinze kunyiiza nnyo Baganda kyanyiiziza nnyo Abaganda bo bakoza nnyo ebyobulombolombo bo bannunu nnyo nema kati ngenda basoga nabo bakiinamu naye nze kiri so common nnyo ng'Ebuganda so kyekyo abantu bajjusiza amannya ojja muwulira nga yesaali nga si yesaali nga ye maguma aye n'abaana bano bakyusa amannya ayagenda eri yewe erinnya Jackson kati Jackson erikwate oba nga alina mazungu meereraga nga tekuliko bino bya bulombolombo linnya lya bulombolombo nga ye gundi nti nze kisaakye Musa nze Grace Kisaakye kabanaye mwalafe Grace Kisaakye kumbe bahe okwesisinkana kale bino ebyamanya bino abantu amanya bulijjo beepatiika ate bulijjo bagejjako kaluso ategeera kituufu nze ngamba it's all about abantu babiri kukkaanya ekintu ekikulu kyetulina otunuulira ennyo okuwasa omuntu nga musaayi gwe gumu ekyo sikiwagira naye bino ebirala abantu beezaddemu dda naawe nonyolera nti kojja wange yanzaalamu ogamba nange babyesonyiwe buli omu asigaza idea ye buli muntu n'entegeera ye kale obadde mulabi mulungi nnyo kakati gw'ogamba ki kama akumpeera omukisa kale webale kubanga watotulaba ndowooza tugenda kubanga twetoololamu ku katono nnyo we tukomawo tukyalina